kitalo ddala kitalo ebasoko kitalo mukwano gwafudde ebyo abutuka gyafudde ebitali ya polisi bino bya politics afudde ebitali bya lwasi Mukama Katonda wange nedda musajja oyo nkadde yali yamusigaza ate agamba ye kasooka amujjanjabeko kati abadde ng'agira n'alwalamu awo amaso asobola kugenda kumpi wamukaddenatulonde nga namusaga boy tuleke kati ng'ate agamba abeesawo beetubaga be mikwano gye kati ng'ajala mutwaka webaga nti olaazitemyemu akoze eki amutwalawo okwo kati okatuyingira Christmas bamutwalawo ayitayo ndoze ennaku nga bbiri nga oba kusatu awo agamba musajja embeera gyalimu getagayitiyo palamenti awo nebagira bagezeko omutwala bweru naye nga embeera gyalimu tutasobola yadde okutambula okutuba munyonyi etambula kilomita 2 naga kasoka omustabilizing asobole okufulayinga embeera nesooka netabuka mukaawo nayingira isiyo yerubaga bagamba kyonna kyokolaki asobola alabe nga waddako munomo bwati babuya omusajja mutwale omusajja tabakolaki nebyo kyetubale tulinda paka leero saa 11 nkwatako nga nyoko gasebo ekyamazima mbadde navuddewo kubanga engeri gyadde kwaisiyo nga tebakkiriza kusulawo nga tebakkiriza kusulawo era nga bakkirizako omuntu mukadde naye nga tatasulaira mu wooti asula wabwerwayo akwate kwaisiyo nga yasula eno olaba erubaga aisiyo eriwaliwo kulu kati opposite waliwo kawaadi actually nalowoozaako we yali ne ekyami malende we yali kawaadi ako kati mukadde wadde asula nabayita muyite nga aliwo ekiriwo ekyadde mwaisule tugendagendawo nnyo kiryawo ebiteko kuba ekisaa 10 famingako n'abasawo agawe kiri mbadde naye Nairobi emyezi 6 nze ngenda naye Nairobi bwe kyali ebinaku nti yabyogera ng'ava e Netherland naye yali e Nairobi tetufayo bamujjanjaba naye ng'ekisinga okumutawaanya munyu gwali gumukendeerako sodium kati nga sodium bwakendeera afunalo omuntu agwamu amaanyi oluusi abeera paralyzed afuna omuzungu kyebayita seizures seizures ndowooza okimanyi kiwuddako nange kyaluzungu kyalusawo naye nga bakistabilizing omunyu neguddawo ng'abeera ku muzuuli era naye byasinze omutwala erubaga babadde munyu ogwo nga kumutawaanya takyalina sodium nga bapakenga cupa za munyu kati obusomyo nga tebukyakuba munyu omutuufu ewa alaka nti bakyogerako e Nairobi yimunyi yakyogera mu mawulire ng'avudde Netherland yakayanawo ne waiso omufumbira gamba osaba baŋŋambe balinaku ntono nnyo naye waiso ntanziikanga kaakati ekyokuba nti mukiraamu tandibadde awo naye ono politician kaakati baonalebo bangi bali wano mbadde ngezaako byako naonawe bwa Asuman kulaba kyekitya oli ku ddwaliro awo ndi ku ddwaliro olaba Asuman basaalirwa mbadde njogera naye ku ssimu naye ngambye ajja kati n'omuntu omulala onaleba onsireko I don't know waliwo abasiraamu awo abazibuzi bayinza okugamba azikirwewo okay yes naye kibale kyatuyambye nti baali tebannamugyayo mu ICU mutwale mu mokyale kuba bamutwala mu mokyale osa abasiraamu bajja mugamba ti mukwate muziiki naye nga manyi nga tadde abeeko maka ge kasanga ki wano aleva maki mafunda naye waki yatukemuko mu nju ye ate nakyo kumwera kasukubu ekitole y'omusajja okimanyi nti asiramuka bukulu
Abakatole bakatoliki. Other officials who have looked at the patient who is critically ill, he's critically sick. What I can say, he needs our love, he needs our prayers. Though we cannot declare him dead, but he's critically sick. Thank you. That mulwadde nnyo era yeetaaga okwagala kwaffe, yeetaaga esaala zaffe. Engeri esaala ffe abasawo tujja kuba tubatuusaako ekigenda mu maaso kubanga era tugezaako okukola ebalina. So kati abasawo bo batugambye nti bo nga bo tebayinza kudeclaringa oba okwanjula nti Honorable Segirinya afudde lw'amateeka agabafuga ng'abasawo. Baba bagamba kasita mubanga mukyalimu heartbeat ako kakabe katono katya machines baba bazirekako era nga tebasobola kudeclaringa nti Honorable Segirinya afudde. So weewaawo maama bwe babimunnyonnyodde byonna ye ng'alabira ddala mwana we afudde, kwe kutukubira n'atulawo. Twabadde tubasabye batunnyonnyolemu ne bagamba nti bajja kubeerawo wano, era tulina Sister Dr. Grace nga yaliwo ng'akulira eddwaliro, ye medical director era yakiikiridde executive director w'eddwaliro. Batunnyonnyodde yes, Honorable Segirinya embeera gy'alimu mbi nnyo, obwongo busirise, organs zisirise, naye mukyalimu ka heartbeat ako. So bo nga bo tebagenda kwanjula eri eggwanga nti Honorable Segirinya afudde lw'amateeka agabakwata ka heartbeat ako ke kakyalimu.